Tuvudde olwaki Fik Fameika ekyivulu kyamusaze. Ekyo sikirinaako bwino naye muyimbi kye yakoze ekyivulu n'afuna ssente for the last 2 years. Shiba ne Sindi. Gwe anti kati abo baali baguze naye buuzako ku kyansala oba yazzaayo 10,000 eka. Kyansala ki abantu bamenyeremenyeremu. Kyogamba kyasala wa Victoria akasete teyazzaayo wadde. Kati kankubuulireko okutegeka ekivulu ekya magnitude nga eya tugeze nga lutale yabadde alina obeera mu Serena ekitono nyo olina obeera ne million nga 2 ekitono okitegeera cost of production okitegeera venue obulango security police clearances people don't make money out of bivulu. Omusajja omumpi akyongeddeko ono gundi ono abeera ne Jankins akyongeddeko naye ye platform ekufunisa bookings endala kubanga oba osettings ekifaananyi nti abantu obaleeta era bakwagala okitegeera kyovola bafuna abantu ababakubira aerial shots ebifaananyi by'omu bbanga ebyo ebitumbidde naye ng'omugamba wabadde n'abantu bameka olwo omuyimbi yagamba abantu mbu yabadde n'abantu omutwalo gumu 2,000 twalimu 2,100 ani kati gwe tokayananga na muyimbi ani oyo keizi uya kyokolanga onoonyanga promota ku Monday n'olaba either wabatadduka kwegobana ba URA yekweka bamanerenda keizi ani owe 12 kati Fik Fameika yakoze bulungi nnyo nze I appreciate y'omu ku bantu betwakuba naye n'alemerawo. Fik Fameika is too good naye ebivulu it is not a perfect way to make money okitegeera nga wolaba era music nti sinti buli ajja mu kuyimba azze kuyimba it is a platform of prostitution okitegeera so kati Fik Fameika yakoze bulungi ekyo kigenamu pushingako paka nga mu gwe 10 naye yafunye abantu 6 kati okwo kwekola obulungi abantu 6 bayingiridde meka ebiri nkitegeeza oli million nga 12 kati jjako jjejje wa million 5 talina salamu aleikum talina mnafa atulabyeko nnyo jjako cricket over ya 15 aleikum salamu aleikum Fiki but he did a good job kintu kirungi nnyo kubanga agenda kufuna ebivulu agenda kufuna ebijjirako awo bingi nnyo olwo ne zino ze bamwokyeyo so teyakoze rosi olina ttiirako unique eyategese naye nawe naye ate keizi olibe teyakoze rosi ng'ate olweda ali mu 10,12 anti si ye eyategese ye alina obuzibu eyataddemu ezize